Naze ku maziga omukyala namugobera ku gate. Njagala mukyala zena otuwulire kusika go wali munde. Eso. Neyanzenyo sebo neyanzege naye ngenda kusooka okwebaza President Yoweri Kaguta Museveni, President w'eggwanga lyattu Uganda, okubanga yafisa akadde n'ayitako mu Masaka district. Okutwaliza awamu kyattendo era kya muwendo okubanga yajjayo oba oliawo alinako ensonga ezimu zeyategeera ezituluma oba ezitutawaanya era zagenda otukwasaganyizaako kuba nebaza mukadde wange mukama wange Honorable Sarah Kityo owa Bukoto East ye yasobola okulambika obuzibu oba ebyetaago byalina mu kitundu kye. Abamu baali mu ntalo zaabwe oba oliawo naye ye yasobola okutuuka ku kinyusi oba oliawo ekyali kimututte. Nange neegattira wamu kuba nange abaana kuwala olw'okuba nti tebasobola kuyingira kulaba ku taata ku jjajja era President w'eggwanga, naye oba oliawo eyateekateeka abantu abalina okuyingira alabika teyalambika bulungi. Ndowooza y'ensonga lwaki mu kusookera ddala wabeerawo baŋŋambe ng'obutabanguko nga bagana abantu okuyingira nga tebali ku lisiti, kubanga nategeezebwako oba mpulira lugambo ng'era kati woli okulwogera nze saalulaba nti baagoba Honorable Nalule, baagoba bakansala ba Fraga Beala baagwa, nze saasobola balabako mbiwulira nga bw'obiwulira oba gwe wabiraga simanyi. Naye natuuka mu leetimu kuba baali batugambye kutuukawo sawa 4, nze natuuka sawa 5:45 era nasanga nga tewaliwo congregation yonna nga tuyingira buyingizi. Naye bwe natuuka munda banaye ne baŋŋamba nti wabaddewo Honorable Nalule naye bamulemesezza okuyingira. Ife bwe twali nga tutegeezebwa nga tuyita mu maama RDC, Assistant RDC Mama Nakyanzi yatugamba nti ba elected leaders bokka bebeetaaga ate nga ba NRM. Era bwe bansaba lisiti ya Kyannamukaaka nzibe nabawa. Kaakati ebyaddirira okubanga oyitidde mu structures neza NRM baali tebali meant kubeerayo, nyinza okulowooza nti kyekyaleetamu obutabanguko okuba nga baana kuwala. Twetonda oba oliawo olwa information etatambula bulungi okubanga abantu baffe tebalambikibwa ne batta ebiseera byabwe n'olunaku okutambula okujja okulaba ku mukwano gwabwe ate ne balemererwa okumulabako. Ensonga endala ku byali eyo munda, mukadde waffe yagamba ali kuba mbega bwe baali kumuleese ate ng'oba oliawo n'ebyogerwako bikyali mu kkooti, nyinza okuba nga sikyalina kyamaanyi nnyo nze ng'omuntu kyenyinza kulambika ku nsonga ezo, nekyensobola okugamba bana NRM bonna nti mbulabanga obuntuntu obutonotono obwo omuntu omu okubanga oba oliawo ayinza okukyayisa ebibiri. Ensonga ezo bazeesonyiwe tuzikwate ekisajja kikulu. Ekyenjawulo ekiri mu NRM y'e Masaka tulinamu emisingi emigumu egyagizimba ate nga bakyaliwo. Mukadde waffe wano Senkungu waliwo mukadde waffe wali Mama Brovada aba entrepreneur, waliwo ne Mwami Mugalula, waliwo baminisita ab'enjawulo abasobola okuwumbawumba abaana abo oba benandiise ba foot soldier ba NRM abatamanyi kyakukola oba ngambe nti abakuba obukubi ebikopo ng'oba oliawo balina kye babasuubiza. Tekijja kunyuma kubeera nga mu kifo we bakuyise esimu olina okujja naye ne bakuleeta olw'okuba eyayise alina gatisi ezikuyingiza gwe n'olema okwogera ebizibu by'abantu gye wavudde ng'oli mukulembeze naye n'osalawo okukuba bukubi enduulu. Tekijja kunyuma era neetondera bana NRM abakosebwa mu mbeera efaanagana bwetyo kubanga kimanyiddwa lunwe nti bana NRM fe abasinze empisa mu ggwanga. Muna NRM omulinnyako n'otambula n'ogenda ye n'akola ebibye kubanga ffe ekyomukisa kye tulina nti books tumanye ekyo gikozesa. Bwe tumanya nti ono yakutte fulaga yaffe gwe nobona asula ng'oyogera nze bwe ntuuka mu box kimbanye n'okukola mba nkimanyi bulungi. So nakuwalirako bakadde bange abalemererwa okuyingira naye mbasaba nti ate olwo si lwe luba luba olutindo olw'okwawukana ku mulamwa gwe tuliko ogw'okulaba nti Masaka yonna, Masaka City ne Masaka District tugipaintinga kyenvu era enzikiriza nti bakama baffe ba elders mu pate tujja kufunayo olukuŋŋaana tubeere nga tugenda
twebulirira ku nsonga ng'ezo era tubitereeze bulungi. Meya Zaina akawuliriza Impact FM radio Lwasa Mayinja okukyala kwa president ndaba ng'ogyeko kubanga guba mukisa munene nga bw'owulidde Umuteese yasoose Mwami Peter Senkungu ng'ogyeko nti kubanga abamu ku batayingira ekyokulabirako nga Mwami Suna Lawrence amyuka ssentebe wa NRM mu division nyini yakimanya kabonera ate nga mukulembeze okumuluka gw'ekiziba ekasanje mukabonera mwe waffe agamba nti yaleka agambye abantu be nti njolekedde wa president obaolyawo nga gwe gwali omukisa gwalina okwogerako ne mukama we ne suuti gye yali yeesaze yakyenvu eyo nanga olabira ddala nga mutuufu bw'afuna omukisa okutuuka president abantu be yajja kubaako byabategeeza ekimu ng'ogyeko n'ekirala nti president yaga abawe emitwalo 10 ng'ogyeko emitwalo 10 omuntu waffe oweemodde eri Bamekidadi Lusiba omuntu waffe ow'ekkuzi ebyonna biri esadize kyesiiga Mwololo Katikamu omukulembeze we Nsubuga Abudu Nsubuga Mekidadi Lusiba mukujjako ye yafuniramu wa message kije gye mwazzaayo ku ttaka mukujja kubanga president yasinkana abakulembeze sebo neyanzanyo neyanzege ngaba Namasaka district mukadde waffe gwe twawa memorandum yaffe abeere nga agisoma era yagirepresentinga bulungi twatunula ku bizibu ebisinga obunene ate obaolyawo nga bitugatta ffenna eggombolola ennya Buwunga Bukakata Kyesiiga n'Ekyannamukaaka era ne tubimenyaamenya wadde nga twali tulowooza nti tujja kufunako ku mukisa ogw'enjawulo obaolyawo abakulembeze b'eggombolola ezo babeeko bye balambika era bibanyikiza eri omukulembeze w'eggwanga obutabeerawo naye ebisinga ku byo ebisinga okututawaanya obaolyawo ebiyinza otukalubiriza ne mu bululu obulala bwe tugendamu naddala nga tujja kuba nga tulonda mu 231 Mukama nga twazisa obulamu otwabikoonako kuba ebizibu byetusinga okuwangaala nabyo ife aba Masaka district ey'ekyalo obuzibu tusinga okubeera nabo mukadde waffe tuwangaalira ku nnyanja emyalo obaolyawo nga gye gitwetoolodde kati nga tuba twetaaga enteekateeka ennungi eya bantu baffe abavubi kuba mubajja ekyokulya n'okuweerera ku baana baffe ensonga eyo mukadde waffe bagirambika bulungi muganda wono omeka wakatikkiro wakubiri Alex Kalinzi nti Munganya Design mugambe ejja kusoboka ku paintinga yero mu Masaka kuba budebwa mu buweddeko bamuyitamu Alex Kalinzi ajiweereza tawakana kubanga era numbers yaziraba bulungi nga abantu ekyokola bakimanyi ate kyenekakasa era 231 naye ajja kuba amaze okwambala omujoozi tumwaniriza kuba mulaba nga ekikopo ajja kikuba bulungi mukadde wange badde nkyagezako okutangaza ku nsonga za Masaka district twasobola okutegeeza president ku luguudo ne kolansi gwe twetaaga mu kitundu kyaffe ne tumubuulira ku nsonga z'ettaka ezitutawaanya nga batwala abantu baffe babajja babeera ng'eziri e Kasanje waliwo e Lubumba wali mu Kyannamukaaka Muzimwe kyokka ate era n'ensonga z'ebibira naddala abantu abawangaalira ebuyaga n'ebitundu bifaanagana bwe bityo okuggyako olw'okuba twafunamu okunyigirizibwa nti nga Masaka district tetwafuna bulungi kyetwali twetaaga tulowooza nitujja kwongera okulambika twalemererwa naye ate era ekyo kyetwakoonako n'okusaba pulezidenti asobole okuggyako Masaka district ffe tumunyonyole ebisingako awo nzikiriza nti bakama baffe bano nga weebali n'abalala ng'owekitiibwa Honorable Kasolo Honorable Sekandi bajja kutuyambako bamutembeete n'okuba nga bamujjukiza ajjeko eri ewaffe twongere okumunyonyola ku bizibu ebituluma nga bannamasaka kuba kinnalabako olwo nti era nga batuyita ntuli bakyalo ekyalo kituteeseteese bulungi tulina empisa salabawo mbeera yakuwanyisiganya bisongovu nga bye nalaba enteekateeka gye baakola oba n'enjogera yaabwe maaso ga pulezidenti oba oliawo yatuweebuulamu naye nga nzikiriza nti buli muntu yenna asobola okuwumbibwa nadda ku mulamwa bakadde baffe we bali bajja kubatuuza era bababuulirire n'ennono y'ekibiina. Ekirala kye nalaba ku olwo era ekyannakuwaza
lwe lukiiko okuba nga lwa kinyomo ate nemba owengo nga ate nnyingiddemu ate nga nze njagala ennyo okuteesa mu lukiiko lw'ekinyomo kikyotegeeza mu ekyo kyanakuwaza okubanga bayise elected leaders ate gwe n'oleeta abasambaganyi ate ng'oyagala be bawanika emikono era bwe bagamba nti abo be baba boogera nga ne bw'omubuuza division yakulembera oba tawuni kanso gy'alimu nga takola ki nga takimanyi so bwe lubanga nga lukiiko lwa kinyomo tululeke nga luteese ebyalo ate n'ekyennaku ekirala kyennafunye kwe kubanga ate nammwe ate naddala abo abasambaganya bataali bakika bavaayo wabawa information etali ntuufu kati n'obukulu w'ensonga eyo ebyennyumba tubireke nga bya nnyumba ab'ekika bamaliririze emibala gyabwe era babateeketeeka abaana baabwe mu bulungi bo omukulu w'ekika ajja kuvaayo atunnyonnyole nti ffe ng'ab'ekinyomo tusazeewo kino ate abengo baleme kubateeseza nze nnyongera okusiima pulezidenti olw'enteekateeka ennungamu gyatuteeredde mu ggwanga okubanga yayogera ku nsonga ya PDM era n'agamba agenda kutwongerako kasente n'okubanga tutunuulira nnyo pulojekiti za gavumenti gubeere nga gwe mulamu omukulu ku bakulembeze abeesimbyewo okulaba nti gitambula bulungi naffe oba oliawo obukulembeze bujja kutwanguyira n'okuteekesa mu nkola n'okukuuma omukwano oluganda n'okwewala enkwe z'endaba oba oliawo ezaali zigenda okumalawo ab'Amasaka City nzikiriza nti bakadde baffe bajja kubawumbawumba tubeere nga tutereera bulungi kyenkusaba mukadde wange nsikiriza nange njogere ku nsonga gy'oyogeddeko eggulo twabadde n'olusiisira lw'ebyobulamu ewa Madam Peace awo ku St. Kendo Vocational School nebaza bakadde baffe okuva mu ofiisi w'ekitiibwa sekandi nga tuyambibwako Mutebi Oscar ng'omuyambi we baleese abazungu ne baleeta ebyuma ne bakebera abaana ababa beeyagalidde era beesiimidde nasiimye nnyo abaana b'Ekendo manyi alina abaana abali mu 100 n'okusoba naye nga namba zisingako obunene z'abaana ba buwala era bazze ne babakebera ne babakansoringa ne babawa eddagala lyonna lye beetaaga okusinziira ku bulwadde bwe babazuddemu ate oba oliawo n'okusitula omutindo gw'omwana omuwala nga babagabira ku bikozesebwa nga abaana abawala sebo tukwebaza tweyanziza nnyo tweyanzeege wabula tusiima bwongerwa olusiisira lugaziwemu tubeere nga ffenna nga bannamasaka disitulikiti tusobola okuŋŋaanira awo wakiri lubeere nga lwa wiiki namba ate nabwe ekityo tebaakomyawo batuuseeko ne ku ddwaliro lyaffe erya Kyannamukaaka batunuulidde nnyo naddala woodi zaffe ez'abakyala era nayo ne batuyambako ne batugabirayo sikaani 2 namba ziyambeko okukebera abakyala omwana bw'aba ali mu lubuto oba oliawo n'okumuzaala obulungi bingi byendaba bitugenda okwongeramu era nebaza mukadde waffe oyo musiima nnyo ayongere otulobingira ebisukkako awo naye nsuubira nti tujja kutambula bulungi nsiima nnyo abasawo be twakoze nabo eggulo nenebaza ne Madam Peace bakansalazi bonna be twatambudde nabo n'okusinga ddala mukadde wange Kasaga coordinator w'abagenyi abo be twabadde nabo okuva wali eruzinga mu Buyinja esebo tuyanza nnyo nate nzikiriza nebaze nnyo mukadde waffe yatuteerawo amayengo gano kwe tuteeseza bannamasaka bonna oba oliawo bannayuganda bonna nga batwegesa amatu bamanye okusingira ddala ebifa mu Masaka ate oba oliawo ne Uganda yonna mukadde waffe tukwebaza ate era manyi bulungi nti wiiki ewedde gaali mazaalibwa ge nsaba Mukama amwongere emyaka mingi ate n'obulamu obulungi nzikiriza era nebaze mukadde wange kyamaane waffe Senkongo olw'okulambika kwe obukulungi bulijjo mmanyi nzenzeko oba oliawo n'abalala abatonotono nti fefeka abeemulugunya era mukadde wange kakugambe wano mu maaso nga oli twali tugaanye okujja ne ku mukolo gwa President Yoweri Kaguta Museveni gwe yali ateeseteeseemu nga lwatugamba lwaki ye tajja ewaffe kubanga nga Masaka district twetongola naye eva batuyita Masaka City twegatte olw'okuba era nyinamu endowooza lumu nabagamba nti oba oliawo NRM wano teriiwo nga ffe ababawo obuyambi ne basobola okusiiga obulungi ekifaananyi nti nabo mwebali so n'obukulu w'ensonga eyo tusaba buli nsonga yonna
ekwatagana n'omukulu oba ya NRM oba ebintu byonna ebikolebwa mu ggwanga Masaka district twetwala yafuuka district buli nsonga yaffe ebeere nga eryeri. Kyanakuwaza nnyo mu lukiiko luno olwa president olwabadde wano e Masaka okubanga naffe twabaddeyo naye obaolyawo nga tetwasobodde na kwogera ku nsonga zaffe olw'okuba nti kyeka twalipidde twabadde kyana kyatuleera nga siffe mutwe. Ensonga eyo nsaba mukadde waffe ogitembeete n'abalala ebeere ng'ekomezebwa. Nyongera n'okwebaza mukadde waffe gwe tuli naye mu studio wa Jeff okubanga alaba ebirungi NRM byekola ate era ke kanyomero ke kamu ke tuzzeemu okugamba nti ababaka abasinga bawaabidde bannaabwe. Oyo ye democracy ya President Yoweri Kaguta Museveni bwe yatuleetera mu ggwanga eno. Constitution bwebanga kyerambika omuntu nga si mumativu waddembe okwekubira enduulu mu kooti outcomes ezinaavaamu oba zinaafaanana zitya nyina okulowooza nti agenda okuwaaba nga ali ready ku byonna ebinaddirira naye ate era ng'olina by'otunuulira n'olaba nga obululu bwalimu okunyigiriza nga beetaaga obwenkanya babufune mu kooti awasingako kuba ffe ebyaffe ogwo mutendera gwabuukibwa ne mu Electoral Commission ne guvaayo ne guba nga guyingidde nsonga ya kooti. Era abeekubidde omulanga nsobola kugamba nti katubateeke musaala oba olyawo bibasuubira babifune kyokka ate era n'abanaba batafunye buwanguzi si enkomerero. Tuddeyo tukolere abantu baffe kubanga nzikiriza nti ffenna ebyatwesimbyawo buweereza lwakuba oba olyawo waliwo bootunuulira nera ne bendaba mukadde wange ndowooza abalwana bo batunuulidde embuto zaabwe na family nga tebatunuulidde kuweereza bantu baabwe mu community gye bawangalira. Kuba bw'obanga olwanirira bantu bo nga totunuulidde lubuto lwo ate tewandibadde ng'okuba gw'olaba asituseemu nga naye ayamba kitundu mw'owangaalira okulaba nti omujja waggulu gy'ali ate gwe aba awalampa. Nzikiriza nti buli omu Katonda alina kye yamuteekerateekera gwe keeping on kubanga okola kituufu ky'oteekeddwa kukola naawe ekifo ky'oyayaanira Omukama Katonda waba yakikuteekerateekera era ojja kituukako. Twewale nnyo ebikono era nsingira ddala okubiriza bana NRM ababadde batandise okufunamu ekibeera ekifaanagana bwe kityo nti tekyetaagisa buli omu Katonda alina minzaani kwe yamuteeka era tujja kusisinkana bye tunaaba tuteekeddwa okusisinkana mu bulamu buno. Nzikiriza mukadde wange nyongere okunnyonnyola ku nsonga eno. Abakulembeze abasinga ng'oggyeko oba olyawo okuba n'omululu oba n'okuba nga beeyagaliza nzikiriza nti oba olyawo ebifo bye bajjamu tebamanyi ki kye balina kukoleramu. Osanga kansala nga yalondebwa naye ng'oba olyawo baamulonda mu kitundu gye yava lwakuba nti yasinga okuba enduulu nga tamanyi ki kyateekeddwa kukola. So bakadde bange munzikirize mbategeeze nti kino kye mwajjamu buweereza. Era nsaba abakadde baffe oba bakama baffe abatukulembeddeko oba abalina experience mu eyo ensonga kwenyongereza n'okusaba pulezidenti waffe ow'eggwanga ensiisira oba enkuŋŋaana z'ateeka ekyankwanzi azongeremu amaanyi abantu baffe babasomese kutya kwe bayinza okukulemberamu abantu baffe nga tukozesa resources eziba zifuniseewo oba olyawo ne projekiti za gavumenti eziba ziriwo n'okwongera okubateekateeka mu mbeera y'obuntu. Kubanga ogenda ne weewuunya lino ebbendobendo lye tulimu ly'eryebuddu era oba olyawo oyinza okugamba nti Masaka gwe mutima gwa Buganda naye n'osanga omwana myaka 3 ng'ayimiridde katuuti ng'addamu omuntu omukulu kumpi kitaawe oba amuzzukuzza wadde byabufuzi naye byandibadde tebitutuusa kussa bifaanagana bwe bityo nakwerabira nti tuli baana bandayannakalaama okwerabira ennono zaffe n'okuba okulekera mu mukamaawo oba kitaawo oba jjajjaawo ekitiibwa kye. Tuteekeddwa ebyobufuzi weebiri ne tuteekeddwa okulekera abantu baffe ekitiibwa kubanga muno mu Buganda yaffe ekyokulabirako ekinene era mmanyi bulungi nnyo workshops ezo bwe tunaazifuna tujja kwongera okusomesa abantu baffe bamanye ki kye bateekeddwa okukola bamanye obukulembeze beewale okweyisaamu eggaali enjogera y'ennaku zino nga abantu baffe abanuupu bagikulembeza. Tusoosowaze nnyo okuweereza abantu baffe abatusindise mu bifo bye tulimu. Nzikiriza mukadde wange nti ffenna tufunye okusomoozebwa okufaanagana ng'okwo mu bitundu byaffe okulaba nga abakulembeze tebamanyi kya
kyabaleeta oba oliawo nga batunuulidde ensako gye bagenda kufunayo naye bamanye nti twaze mu buweereza era eno essaawa bave mu mboozi ez'okukabalaza nga bali awo mukuba pokopoko owa Arsenal ne Man U ani atwala ekikopo wabula bamanye bwe baalinyanga obutuuti bwe baasabanga obululu biki bye baayogeranga bye bagenda okukolera abantu bayite mu kulobinga nga ffe kye tuli okukola ennaku zino nga tuleeta abakadde baffe batuyambeko ku bujjanjabi batuyambeko ku baana abawala tulina abaana abawala mu bitundu byaffe naddala ebyekyannamukaaka nga bazaala tebatuuse ate nga bataaga okuddayo basome ebyemikono ndooza tebali osanga omwana myaka 17 nga yazadde mwana mugaba tebenneetuuka nsaba era tuli mu bateekateeka nabo tubakolere olusiisiro olwabwe tubasomese butya bwe basobola okubeerawo ate oba oliawo n'okumanya nti essuubi teriwedde basigale nga balinako tulabe nti baddayo basoma ate n'okukuza abaana bannaabwe be bazadde nzikiriza neebaze bakadde baffe abaliko Nalongo Gaita waali atuwuliriza bulungi ate ab'ebukakata Martha waali awo ne mukadde wange ekyesiga Speaker Mudashiru kwali waliwo ababodaboda ebukeeri awo be basinga okutumbula impact era bakuwuliriza bulungi ne bannatiimu kyannamukaaka Engineer Geoffrey Ensango wali ezimwe naye akuwuliriza bulungi neyanza nnyo omukadde wange nzikiriza nti buli yaddukidde mu kkooti anoonya amazima na bwenkanya era nzikiriza nti bajja kugafuna webale nnyo ssebo webalire ddala tuyanza nnyo meeya okyannamukaaka